Mutaka kuzwe motoka na atwalipo mudwayo na alogosebwa atugira nnyo sokoleke ebigulumba omuntu oyo wakisida abawomera nnyo kubanga aba afudde accident kati sokoleke omuntu alina kumala bbanga kimuttaka ogenda okumugyayo mumulye mumulinamu ennaku nnya ne mumugjayo naye abatavunze abayakunze naife katumuna naye ngaekintu kaffe kulongoosa kukaliriza nyama yamu okugitokosa kati mugisiika bulungi nnyo nga wona asiika ennyama y'ente bulungi nnyo nemutekamu akatungulu akanzaali byonna ekintu nekiba ku muzuuli kasupu takisusibakumuzuli kasupu kaba katya ate nolwakuba mufune obuzibu singa muze nga tulinawo nandi baleeteddeko nemuyako ng'ali aliyo ani gwobiwa ebyo sokoleke eno waliyo omuntu kanakagule atali kagule eriyo omuntu gwakaliiriddeko bwe kitwala tugende twaliyo kiriyo tulya kituufu oyinayo akanyama kona kosobola okutulaga oba kagala oba kinze ndi mugumu ngenda biraba waliwo okusobola okubira akasimu n'abakanyama gyatu girabeko wano naye nga kati mama buli muloosi kati kino kyesinaku enkulu bwe zibaamu ennyama tebafuna bulungi kati katububuuzemu n'ekirala omuntu owammwe kati kangize mamawo ng'afudde mumulya temulya bammwe nti mwana we afudde muganda wo temumulya kati oddiranga ab'entenjero bamunona oba sookoleke kati abeeyi wala bo bajja ne bakola ki ne bamunona kati tebabawaako ne mulyako mumba temujja kulya kati mubakkiriza okumulya omuntu wammwe kibanga boyinza okugamba nti omuziro gwange gubanga gumuziro abantu ab'ekika kyo gubanga muziro mukulya ennyama y'abantu temubalya so temukotogera bagala kubalya bo ne bakola ki tuwe bakamaama right anti akazigo akakabi ak'omulembe wena wena omuvubuka ali eyo nga weetaaga akazigo akashaananya olususu otambule mukubo bagambe ono omwana waawa akazigo kali kamu kokka omukazi ali eyo oli mu kiyumba oliwa akazigo kali kamu kokka ke Kanyondo Grim kosobola okubanga weekwatako n'okyusa olususu lwo ne lufaananga olwa bebi omuto ne lunyirira tekeerusa tekayeta biki bina binamakula byonna byonna boolinamu kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo osobasa ku namba y'essimu eri wano wammanga noti eri +9715246807778 osobola bafuna obo byataaze bakola deliveries ezakabi bonna bonna oba osinze baba bakikutuusaako nange akange kaakano kangende nkakozeseeko.
Kakati baddiya tetwagadde kubalaga lugendo lwaffe gye tuzze okutuuka eno gye tuli bayitayo Buddu. Tetwagadde kubalaga olw'ensonga nti kamera yaffe Amanda tetwagakyaginze bulungi, naye nga njala kutuukiriza kye nneeyamye wadde obudde butonotono, naye nazze kutuukiriza kye nneeyamye okuyambako omukyala eyabwambibwako omwana. Twagala tusooke tumanye emboozi ye era bandagiridde bulungi nnyo wano we wakaawe. Ateekeddwa okuba nga gyali, sinaakumulabako wanene wabweru, naye ateekeddwa okuba nga gyali. Tugenda kumufuna twogeremuuko naye tulabe ekyava kitya. Omwana we saabitegedde bulungi byonna, naye kyonna kiyaŋŋambye, omanyi omwana aluma ku muntu yenna eyali azaddeko ng'oli ozadde ku mwana, osobola okumanya omwana aluma kyenkanawa nti n'oba gwena kyosobola okukolawo oba okuyamba omuntu omuyamba. Tuba n'abantu bangi abatukabira embeera oba ennaku bye bayitamu, naye oluusi ntasobola. Ky'oba osobodde kikole, era mbeetondera mwenna abatutuukirira obudde ne bugaana okusobola okubatuukiriza kye bamwagala, naye tukwata mpola mpola. For example, ono omukyala wayiseewoko ennaku abadde bambi akaaba alaajana. N'ennaku enkulu yaziyiseemu bubi ng'alina omutima gw'omwana gwe yali azaddeko kikola ki okitegeera bulungi nnyo. Naye mbeetondera mwenna bannange, tuli bantu, naffe tulemererwa. Eri oli ajja n'agamba Rosetti, kakati nze waganye okujja okunyambako, kakati nze kyona kiri. Mulimu kye tulaba nga si kyamangu nnyo, n'ogamba owaaye n'okiwaamu akadde, ne wabeerawo kyolaba nga kyetaaga okwanguyirwako. So kati munnange eyo embeera eriwo. For example, kino eno tuli eno Buddu, twasazeewo ne tujja, twandibadde tubakwatira byonna ebibadde bitambula gye tuyise okutuuka wano eno, naye olwa Amanda nga omanyi eno ewaffe e Kampala oba e Uganda nti omuliro amasannyalaze kwegali gavuddeko, gaago kwegali gavuddeko, charging nga kino zaako kiri, kola kino zaako kiri, kwegali gagenze. Oluusi ne gagenda omuliro tegukola ki, tegumala. Si byebyeri nti eri ssaawa 4 nze eri sirabanga nakona ku masannyalaze nti gagenze, naye wano bikola ki, bibeerawo. So n'olw'ensonga eyo omukyala gwe njagala n'okulinda kubanga baŋŋambye weewane wakaawe, bandagiridde bulungi, yatulagiridde bulungi nnyo. Era gwe tuzze naye wano amanyiwo bulungi nnyo, azine mu kino ekitundu eno Buddu amanyiyo bulungi nnyo, kubanga baatugambye waliwo akasiisira bw'oba ng'okalengedde wali eri kaakali, ne batulaga nti wano waliwo ekigundi ekyali kyagwa, era natugamba waliwo obutunda buubuno bujja bwe buti. Ne bukkirira nti ekiyungu kya bibaati, era nga bw'olaba tugeze tuuka wano eno nga buli kimu kiri baatulagiridde nga bwekiri. Era ne tubuuza mukyala gundi nti abeera awo. So n'olw'ensonga eyo kati simanyi gy'aba. Simanyi oba ali muno oba ali eri, kati kye simanyi gino giba mizigo, naye nga yeno ennyumba tugende tukonkonerye emiryango wano ewaddako. Oba ali muno. Ate eri emiryango taliiyo.
taliyo emiryango. Nzize Dia ne maama nga mubeera wala. Bagamba kale mukwano. Naye bagamba nti ewammwe tebaba bawala naye no wala newankubadde kale neyanziza yadde maama oliyo otya mujye baleke eno obulamu bugamba kyokutwaliza ewamu bwe butyo. Kale ndowooza tewali budde bwa kacaayi. Tewali budde bwa kacaayi maama kuba mbadde njagala naye tugende olunaku lw'olwaleero kubanga sina budde bula budde nyina butono kuba kunyigiriza kuba kunyigiriza nnyo tutuleko somewhere. Wagumu olaba kwekubayo engoma endume y'ekigo. Oliyo otya okutwaliza ewamu obulamu bugamba ki? Bwe butyo embeera y'ensi bwetyo tuzza bulabi musana gokka sena muyitirivu. Naye twandibadde nga tuli mu kaseera ka byankuba kakuteeka akantu kange si bbomu okuloza tugenda kutegeera. Oyo enkuba yalibadde etonnya naye era etonnyayo kitonotono. Eyennyabo Kaakati eyennyabo amanyi njagala nnyo okuyigira ensonga gye nzise mu vvi eyennyabo nga ngitegedde byatandikira bye byava mbeera ki eyennyabo olw'ensonga nti osobola okuyigirira ekintu eyennyabo tomanyi nsibuko yakyo n'okifuniramu obuzibu. eyennyabo Tuli buddu buddu si wangu okusinziira ku era yo si wangu tudda bukunja naye era si wangu. lwa mwana nange ndi muzadde maye omutima gw'omwana nesandigenze bukunja eyennyabo nandikomye buddu netujagezaako sooka ombuli obukimu nga bukyatandikira. nagenda nefumbula era kuno ku kyalo kyaffe kale otwalizeewo nefunawo omusajja wange nembeera naye nanzaalamu omwana. Kati mukunzaalamu omwana netwawukana mu by'obufumbo nga bw'obimanyi nenzira ewaka wano wonsanze. Kati mukudde ewaka nembeerawo ekiseera nga bw'obimanyi nenfuna omuki musajja omulala mukuntwala nantwala ebukunja nga gyasibuka gyabeera nga gyayina amaka ge nga gyasibuka. Kati nembeera naye nali nakawezaayo emyezi ng'ebiri nentandika okuwulira eŋŋambo abantu bagamba omukazi yafumbidde omuki omusajja omusezi. Kati ngendo bbiwa nga bingi bikyase nnyo Mukama nannyamba nga sinnabafuna ki lubuto nenzirukayo. Kati gwe wakikakasiza ki nti nno omuntu oyo kubanga olaba abantu boogera nnyo bamanyi okwogerera abantu nga si kituufu. Mwami mukyala Rozeti omuntu akugaana atya okufumbira mu kiyungu ng'ate kiggale weekirya kirabako awo ekiteekako kufulu nfumbira bweru enkuba bwetonnya ng'ambikkako naŋŋaano kiggule sunze atambula nakyo simanyi kuba sikiggulangako bukyaŋŋanjijjawo yakikugano kiggula yaŋŋaano ekiyungu kiggula bakiteekawo eno mu byalo bazimba ebiyungu byewabweru nga babitaddewo nga byakufumbiramu. nze kati nze ofumbira otya wabweru ng'ekiyungu weekyo oba tekyali kiyungu oyinza okulowooza nti kyali kiyungu nga si kiyungu. kyali kiyungu kuba oyo omuntu ozimba ennyumba n'oteekako ttooyi n'oteekawo n'ekiyungu nga kirabika nti kiyungu nga si kayumba ayinza okuzimba kayumba ke ka bintu birala nga kiyungu. kiyungu
kati kikyako kasada kituufu nti musezi wabula mu kunkakasa nti omuntu ono baalabika alimu engeri oba ddala bye boogera bituufu mba ndi eyo mu nju tanneefolokota nina byennoonya nengwa kagalo oba kano akasooka ng'akagalo ako kaakalanguka ne kakala oba bakateekako ne ku kyoto siyinza kulimba engalo eya ddala waggulu mu kimeeza we tuwanika ebintu wenteeka kando ebintu byange byenkozesa kati ng'ebyo ebizigo nenkasangayo kati mukasi engalo ng'erikola kaala nekala kati mu kutya okungi nembaka omwana oyo ne tudduka ne tukola ki ebintu nabirekamu ng'olina obudde obukuzinga ebintu ogende nabyo eŋŋamba ezo nali nziwulira naye nga nze nkiwakanya nga balabika balimba njamala kwerabirako ng'era sikirabangako nti oba afulumye n'ebweru tebaleeta zino enva tayitangako nva noba nga tozitegedde ayitanga za buju nga zitegedde anti baga nti bamanyi okubigira ne babicyanga nyama baga negikweta mbu ebeera myufu mbu simanya I don't know sigirabangako kubanga sigirya akagalo kali engeri gye kaalimu kali kaba kateekako ne ku muliro akakala bulungi kati ovuddeyo kati olwo bwe navaayo n'omwana wange atandika okunkubira amasimu lubalube engeri gye yali ansuuta ennyanja agala okufa nankubira essimu komawo neŋŋaana teyakimanya wabula ku oluvannyuma ndowooza agenda okukebera waliwa wajjukira kano abuuza wandabirako ku bintu byange konze bintu kyebyo koye ebintu byange konze nze siina biki bye nali ndabyeko n'ekimu annemerako lwasi nakalekayo nze mu kutya okungi nakasuka sazza wali wennyini sazzaawo mu kutya okungi nakola nti ne mansula ne tudduka okitege kati mukunkubira essimu alemeddeko ennyo sikutwale wala nga nkola ki nga mubulokinga ewaka yali amanyiwo twasinkana wano waka anti abasajja batambula abaana emirimu limu ayinza okuba ayinza okuba madamu Rosette abasajja bwe bazungira nagamba nze sijja kulimba wakola ate toyinza nakimanya ng'anaafuluma toyinza kimanya nti afuluma ngadda nga yeebaka abika alina munnange emitambulo gye gye yali atambula ng'omuntu ng'atuuse munnange wa maama tata waali obudde buno obasanzeewo naye nga babeerawo byagaana nsanze musezi kale nandi mwagadde kuba ali talina mpisa mbi ziri awo andabirira afaayo naye okufaayo kwe ewaka teyakyala kiri awo yali asuubira busuubizi nti tujja kujja tukyali baamanya yanzikiriza yangamba jangu n'omwana we myaka nga 4 nga mugumu
ab'omulaba kati ebbanga eryo omuntu aba mukulu era aba mukulu takunyumizaako munayinawo omukyala nyinayo abaana tabinyumya abasinga obungi tebatera byogera mu rozeti tebala kwogera stories baganda bange eyo embeera eriwo naye nga nyina ekitukanda kyeyampa oba nayita mu mbeera mbi kugamba nze nyinako ewasenga wange gye nakulira ewasenga eyo maike yaffe natalina muliro nyinako ewasenga gye nakulira naye senga oyo yantulugunya nnyo yali mukazi mugaga mulungi ng'alina akasente nnyo naye yansibirako ng'ebweru ebiseera ebisinga nebuuza omutima omugumu ngujjawa kubanga mulimu ekintu kyenyingirira nange nengamba wano nandibadde ntidde wano nandikankanye wano sandisobodde naye obuto bwange tulina emboozi nyingi ze tuba tulina okunyumiza abantu tutazinyumya nze mu buto bwange nzijukira senga oyo osanga alina bulungi nnyo sente ze nga nyingi naye mukama yali yamumma omwana mukumuma omwana omukazi ng'alina omutima omubi ogusembayo okubeera omubi ng'akozesa emirimu n'oba ogenda ku ssomero osooka kukola mirimu n'oba okola ki osooka kukola mirimu yalinga abeereyo luzira naye yampisanga bubi nnyo bintu bye saayogera waka era alina enfunda ze yansuzangako wabweru naye nga mu kaseera ko nali mu siniya yakubiri ng'aviirawo waka kubanga yasabako ewaka najja nasaba muzeeyi teyagaana saamalayo bbanga ddene n'ebbanga lye namalayo ndowooza oba yeyangumya omutima kubanga nasulako ebweru enfunda wammanga wali emmanga awo nga waliyo ebikajjo byalinga bingi kati nga waliwo wanene omuti gwali munene ogwali gwa kamangada kati nga nakolanga nnyo era naliwo obwomugo omulala gwe nasangawo yamalayo nakunono n'agenda kati oba naye bapanga pazi waabwe n'agenda omwana ng'embeera gye yali alimu kubanga nasiika n'omwana ng'alabika bubi omwana ayina amagumba gamuli kungulu omwana oyo sola mwerabira kati bwe najja omwana oyo yantegerako obuteekezi simayiro naye nokugera tayogera simayiro ye yannyaniriza ye yakuma sada mukula ku simayiro ye yamalawo ndowooza wiiki ng'emu naye ng'omwana tayogera omwana tandika simayiro gye yampa yokka nga naakatuuka kyekyakola ki kyekyagwa nze neeyogeza jogera nnyo mbuuza kino omubuuza takola ki tanyega naye omwana alabika bubi nga bw'okiwulira kati senga oyo omulundi ogwasooka nga nagenda n'endwala erinnyo bwe nalwala erinnyo senga yagaana okuntwala mu ddwaliro nawulira nfa nengenda mu ddwaliro eyo baliyita eri ebutabika kati ng'eddwaliro natamana butambuzi saalina simu sobola kugenda n'ab'ewaka ate nekyandi muntu atera kusirika nga tenye okusirikira ebizibu byange byerwanira bwomu kakati nga lukya nga ngenda nga erinyo linnuma senga mugambye nemugaa senga erinyo linzita yagaana erinyo linzita kati nga mugamba wazi lizimbye kumbe gw'owulya lizimbye naye nga nakyo sense wano wali nomo tewazimbye gw'olulya nti lizimbye nenkaaba erinyo omukazi yagaana okuntwala mu ddwaliro nawulira nfa nalinva ku ssomero nga mpulira nfa wano mpulira wagezze omutwe gugezze nagenda bugenzi butabika nkugambye ng'alina esente empya n'enkadde naye omukazi yagaana kye nakola nga ngenda butabika nava ku ssomero nenkuŋŋuuta bukuŋŋuusi nengenda butabika laba bwe wagenda ku ssomero okujja okumpiikinga nga sibangayo nagenda ewaka n'atuula natambula olugendo lwali luwanvu nentambula bulungi nnyo paka wenakola ki wenatuuka ne bankuula erinnya lyange ndi muyala erinnya linnuma era nafuna obulumi bwali bw'amaanyi omaze oddikuula nyinako wenneebaka nenneebaka na buli kimu ne kiyitawo ngenda okugolokoka jjuka bali bakubye kalifoomu mu kulijjamu ndoza yajja anzigwako natambula olugendo luwanvu nefunako wenatuula nga mpulira nzitoyo omutwe guzitoyo kyasula gusitula nembako wenneebaka bwenneebaka nagenda okuvayo ngubudde bukoze eki nga bugenze nenkuŋŋunta nga nkyalimu obulumi mpaka wasenga kati nasanga geeti nga kana katono kwe kali kagule nenyingira nenkaggala naye nga nkimanyi kufa nakukola ki nakuwona nenkonkona omukazi omukazi yagaana okukola ki okuggulawo nange kye nakola kati ngende emmanga waliyo akageeti akalala ng'osobola ogendeyo emmanga ngenda okulingizaako emmanga oli awera ebibeera bikaaba twalinamu engeri yo tobazi wali ebikere bikaaba nentya nenninya omuti gwa gundi ogwa mangada awo nenninya waggulu mu muti nasula nfuna bwenti nga ali muti nenga bwenkola bwenti bwensimuka bwenti nentuula eyo waggulu so
omulundi omulala yangoba mu nnyumba yeka mwennyini kyokka yampuliranga nkonkona kwolwo naye nasula waggulu ku muti kyokka ng'enkya nyina ogenda okukola ki nyina ogenda okusoma ate nga tusooka ng'alina bupevers nali nga mbunogamu egundi nga mbunogamu nga mbunogamu omuddo nga nsooka nenjira bupevers era nakomekereza nasula obudde ne bukeerera ku muti ogwo nenvaayo nenfuna akambe kange nentandika okugyaku bupevers twalinga tubuteeka ebbali awo twalinga tukozesa kati n'alyoka avaayo omukazi yayomba nenoganogawo omukazi yayomba nayomba ng'agaana kunkuba bukubi naŋŋamba mbonnasuza wabweru nemunyinya nemugamba senga alaba yerinnya nga njasa omukazi ngaagala obbiraba nemugamba senga nfa liri nenyo nageze nendijjamu senga mbaddeefe omukazi yagaana omukazi n'ayomba n'agenda ku kyalo kona nanjogerera omwana omutwe yasuze mbasajja n'akuba n'amasimu ewaka jjukira akubye amasimu ewaka ze sinawe ngenda bagamba sirina simu sirina ki nenguma nembeerawo neŋŋamba ayabaasi waba tubwagambye n'ewaka tekirina ki mukama yasinga okumanya nakuba ewaka ono omwana yandise okuyingira genda mbasajja yasuze mbasajja yageze nakola bwati kyonna kirina ne ku kyalo okwo kwonna kuna waliwo twalinga tugenda nga tukola bible study n'agamba omukyala ono yatandise okusula mbasajja yasuze mbasajja kyokka najja nenkonkona omukazi negezaako omunyonyola oyo yali awo omukazi nagamba okibanga kituufu aba yakoze bubi naye mukama yasinga okumanya kubanga nze simanyi kati jjukira nti abantu babeerawo nga balina emikwano gyabwe nga tebabalaga mbeera gye bayisaamu baana buli mwali mu bikomera byo ono ali eri ebikomera ebifaayo kiki kyomanye kiri munda alina okomera gwo guva eno paka eri wansi naye olina okulongoosa ng'olinga nga kalogo yewaka naye nga nendyayo emmere kati embeera gye nayitamu nasulako wabwe enfundiro ezawera 4 oba 5 naguuba omutima natuuka ekiseera nga nebyokusula wabweru nga sikyabitya kubanga lumu nga nzija budde buwungira nali ngenzeyo manga walingayo ebikajjo ngenze enjala ennuma okufa obufi nenziba ekikajjo nenneekaninga nenkirya laabwajja naggalawo kana akagundi sinnayingira naye nga obudde buwungeredde bugenze nengezaako kono okuyita eri emirango yonna nga wasibe era nasula eno okitegeera nga yo kyokusibira wabweru takinaako buzibu ate bwamala okusibira wabweru n'osulayo ng'akulaga nti nno ki kati nakula mu mbeera enzibu ennyo nentuka nebeera nga sikyeguya nentuka ekiseera nga sikyatya nga neweeba omuntu nakuba ekyokulya tolina tesiti ya kyakulya kubanga twalyanga nanage mukama taata kale omuntu ogenda okukula okutuuka wootuuse briefly nnyumizaako ekyo sijja kugenda into details naye embeera yali mbi nnyo nga bw'okiwulira so nga nentuka ekiseera neŋŋamba Rosette obuvumu obujjawa era newabeera omuntu nakubuza Rosette obuvumu obujjawa ekituufu kiri nti oluusi tweyisa ngeri gye tweyisaamu olw'embeera gye twayitamu kubanga nze senga wange alabika yantendeka gyali mulamu mukama amuwe ekyasinga okwagala era envaayo yange nakwata ensawo yange nemugala senga ŋŋenda ekyali awo nankuba nakwata ebintu byange nabiteeka munda nakola ki ate nga saagala kubula ng'akola ki nga taliiwo kubanga nza n'okugamba nabbye ssente nakoze eki nayegala nga wali nenkwata akasawo kange nejja nemugala senga nkola ki nambuuza kati olagawa omukazi naye nali nfunye omutima ogusazeewo ng'ate gumaliddewo ddala okusalirawo ddala nambulira ebintiisa nankuba nampisa bubi nga bwekiwulira nazijjako egundi nagizaayo eri munda nenjimuggyako nenziruka nemugaa senga ŋŋenze wooli nkusibudde gwamanyi sina kintu te olinga kagundi kaggule najja okungoba nga mukulukulu jjukira nempitamu bwe nentambula nengenda wa sista wange yali abeereyo gundi yali abeereyo gundi bayite batya mutunga eyo natambuza bigere okuva eyo wansi gye naliva natambuza bigere nga sina sente za booda nga nti okulinnya booda nti njagenda njirinnye sista nga taliiyo olyoka ompulirize natambula nga bwenkola ki naye nga mpulira omutima muli gumpewuse nvudde mu kkomera lye mbaddemu nga n'abazadde bange tebakola ki era bwe nabinyumizaako maama yalayira n'agamba naye kiriba kitaligaddamu kugaba mwana we kale ekyo kibeere kyakuyiga omwana tagabika era tetulonda nnyo kambe olw'obudde twandibadde nga tugenda mpola kati kyogezaako okugamba nze nadde manyi nti nno omwana wooli nti wuwe so omwana mujja nannyina siwe taminako kakwate kati okakasizaawo okuba nti alabika yamulina weŋŋambira nti yamulina wano mukunsendasenda nzireyo nze bwe nagaana omwana oyo yajja n'amukola ki alika n'amubba n'amukola ki yabula kusendasenda ndi kati twagala tulumanye buli kimu kyonna kati omwana oyo gwo omanyirawa nti nno kubanga wabanga yakusendasenda wamulabako n'amaaso nga zeeko wano namulaba
yajjako wano omwana lunaku lwe yabula omwana olunaku lwe yabula kati gwe omwana omulaba nga amukwata mbw amututte saakitwala nnyo nga nsonga nga tomanyi ti omwana toba taliiwo ogenda okuddamu okutema yatemya ng'omwana simulaba taliiwo kati tugambe nti ye yatwala omwana era yamuyina kati tugende anaasobola okkiriza okwogera naffe era ajja kwogera nammwe tugenda okola enteekateeka gye nnina tugende naawe tukuleke mu mmotoka osigalemu kati gweobeeramu ffe tugende nga tutuuse ffe tutuuke wabwanga gyali kinaba kirungi oba twalina bayisimu tumukubireko bwe tuba tumusanze ffe twogere naye kati bwe twogera naye kuba kati ennyumba ayinza okuba nga oba omwana balina gye yamutwala walala oba omwana waali tumanyi kati otwogera ffe tugende naye mpola mpola kati awo naawe wogenda okujjira ono nalabyeko eba ye mwannyoko tunasobola okugenda naye kubanga balesa tugende ffekka ono omulenzi abadde wano omuyita otya mwannyinaze abala mwannyoko kati kuba mulabyekawo ngaasala tugenda naye kibanga kisoboka kubanga omuntu gwe tugenda okugendako simanyi bunene bwe simanyi buwanvu bwe simanyi maanyi nekiro zaazitowa tozimanyi sizimanyi kati manya tugendeko n'omuntu omu oba babiri abanamufoosinga okwogera omwana gye yamutwala era teyandibadde muzibu kuba bwoba omutuukiridde ayinza obutakola ki obutagaana kukkiriza kwogera naye nkimanya ajja kwogera naawe kati bajja ogenda okyusako ku lugoye nabako mangu speed okyusa ku lugoye tekemu obugatto tugendako tukulinze wano eno naye gezaako okwanguwa tugende so banange byebyo naye gezaako okwanguwa ddi olwakadde kakati byebyo naye nziramu okwetondera abalabi baffe abagoberezi baffe abantu baffe munnange tufuna abantu ab'enjawulo omanyi mulimu omuntu tasiki gyakuwa mu butuufu nga nzitomu ate sigamba mbw eriko ssente kubanga n'amafuta agatuleese gaffe agagenda okuddayo gaffe agagenda obukunja si kumpi gaffe buli kimu kyaffe so mulimu tasiki gyolaba nti sigala kibadde kyamwana nti kyamwana naye omukyala yankabirira nnyo nannemerako nnyo naye mulimu ebintu byetwewa nti omuganda agamba mbw ayewa ez'omumbago bazikuba so gwe olaga nti osobola okubako kyokolera omuntu balaba ne bagamba ono kati era abantu basinga mubeerewo olowooza etiyo oyo gwolaba amalako talemererwa lwe balindya lwe mulikakasa nti nange ndi muntu anti kati abasinga mumanyi siri muntu yanguwa maama negenda be bwanaaba nabo balimba kakubaita akabazimbiye anabyeko kabazimbiye duka buddusi koonabye kamala obudde genda osuleko obusuuzi lugoye so byebyo oba Katonda omwannyina we waali aligezezzaako okwanguwa ntulaba mwannyinaze yanguka eno yego mwannyina omulungi nze mwannyina omulungi naye ng'ogamba otya mwannyinaze omusaba mugamba ntwala awo wennyini ewammwe we waka wamuti wa bbaawo mukoddomi wange nkole kyensobodde oba ennyumba ngimenya naye nga nnoonya omwana oyo okumala nga mukolaki mufuna ye naagaana nekisobola kukolaki nekisobola kugenda kubanga yagaana kumenya mateeka tosobola kugenda mu nnyumba ya muntu kati mukakasa mutya nti omwana yamutwala kakati twatugenzeeko mu nnimiro awo twatugenze mu nnimiro naye ate tufuna n'obukakafu nti bamulabyeko okuba nti akolaki
omusajja bamulabako ku kitundu ate omwana lwe yabula ya ate ng'omwana oyo bambi mwannyinaze kugamba olubuto yagenda n'omwana yagenda ne mukodomi wange egye yafungirwa amugya na nnyina essaawa eno ate omukazi bwe yanobye eyo ate oluvannyuma ate omukono ajja eno gye yagenze aye nabbayo omwana ate n'amutwala era bwe tulina obukakafu nti omwana ali mu nnyumba yamulina ekyo nkikakasiza ddala omwana ajjawa obuvumu obutwala omwana bwatenako kakwata taliwe zino byasooka okungamba nga manyi omwana wa musajja tugamba nti ono mwannyinaze ekituufu musezi era ne ku kyalo bakimanyi musezi babakwatirako era ne ku malaalo twabimanya byonna musezi kati ogera tambula naffe kuba gye tulaga bukunja walako nja tambula nammwe kuba ndi mukambwe nnyo nja tambula nanyiiga ekisobose kyonna ne bwe mulabako bulabi naye mugamba ajje aluddewo mugamba ajje bange mugamba ajje aluddewo ajje tugende awo naye mukambwe baaba manyi babasajja baba tebeeguye tebagala kumanya tebagala kugamba naye njala ngende ennyumba nkube enkube yantwale wandagawe nti waawano nkyakugana mukuba ennyumba y'omusajja nemugwa ku mulango nga gwesimbye bweguti wale mugamba obunete nosanga kalamu nkali kati anyway ogenda kugyayo kamera kasooka jje ogenda kugyayo kamera olwensonga nti omwana tetugenda kutumala tugende tugende tugenda mu lutabaalo tugenda mu lutalo tuyite endowooza wana eno teri wali waggulu tugenda mu lutabaalo tugenda mu lutalo mukama atuyambe tuwangwe tuyiteko kubanga byo si byangu bwaba nga basize abaddala oba oli abagana tuliirayo kubanga mba nti kitegeera yangamba tabulawo taliiwo kati ekizibu kyokuba nti taliiwo naye noga niyingira lifumbiro lyenyini mwannyinaze weewona nafumbiranga awenkuba nekuba novumbire bweru ngaekingu kisibe banna nga tambula nakyo eyo wansi atera okubeerabeera
tutuusaako bulabe nga asobola atandika ati ate mwe musigale akinyabo musigale ngendeyo kandale musirike bannaye nange ndi mukutya mpola anti akatubera mwegendereza kuba okwata tikako ebbali nga tolaga tusobe tulabe omusajja nekyamanga akolaki tugende mpola mpola nga mpola mpola tuna mtuge tulibe eyo mpola mpola netemulaka egundi ekyankalana mugende eri julaze genda okusooka n'okumuyaga nze kananzeka mpola laba kamera banaga muntu sikijja takulengera mudde wali etabalengera manya gali ku kijja akola mirimu gyewandiira mugende
Onze omugenyi atali muyite kulikayo bunyumiro Uvude mama. namwe balikola mama walisoka mukwera omuntu Ngebeera nayo umanyi. era munange siise kuwomu nze n'abagenyi abalala Ate bano baawa mama. bagenyi balala tuleko wano eno mali yaffe nawe jangu Akakuba mukalaba. Sana gwaka bana yubei simutebe mundi tukola. Oba akasana lutayira lukakama lwana Gavumenti okuyamba nawe weyambe. buli mukozi nkulaba idonyoka essaawa eno akolera ddala mukunja amumanyi nazikikikiki mwasibuka akutikeyo waseyo masaleyo ngeyo mwangu kati nange mwani naffe kifaki okubeera omuwulwe embeera omukyala munaye yagenda ddala ebivaako ate tuga tumukomezaawo tugenda kusanyuka kyamusobola ebbanga lyamaze nga mubiidde andi abadde akomyewo agamba kakomewo muddemu buto tewali muntu mubi lwakuba nti kale alina kyagala okusaba wamala okukikusaba asooka agenda awummulemu koze nasobola okudda kubanga ye agamba tewali mubi wali muntu mulungi tolina buzibu bwonna abyembeerako naye waali yalina obuzibu bwonna no takubanja kyakubanja naye tulina kyetwagala okwogeramu kukale ng'abantu bwe tukimaliriza tugende awummulemuuko yeetegeke ate naye yamadaayiramuko embeera egamba nti kibadde kirungi nnyo singa obunya n'okyalako ewaka atumaliriza ensonga eriko ssaawa eno n'okyalako ewaka nonoona ewaka mu butongole ekyo osobola okirowoozaako okugimaliriza gyeweebuuza alyoka asobole okuba nga osobola okujja ewaka omukyalo ono ebbanga lyewabeera naye yalina obuzibuzibu bwalyawo yalina obuzibu bwonna nga muntu mulamu omanyi ekyamutwala bakadde bye bayogeramuuko naye ekituufu bawulira abana okubazanyirako nga kyetagisa n'okukyalako ewaka era abazadde bye bayogerako ne bagamba omuntu ekitagala ajja ewaka nakuna mu butongole kubanga mu kusooka wali wabagamba ojja kugendayo bone mu butongole naye n'olwawo
yakwagala tokyamwagala yagala omwami wo alina obuzibu bwonna ekyo kibadde kirowoozaako kakyankalanamuko kabi kiragamuokutolyokwokyali naye nga tutonze nyogolamba lwalusumaluwonakambe tukoze nyo olugotondakambe katulandazze tubadde tusaba akana kange batugende nako kalamu watwaligenze nako kuba kati olaba nze kyeyaŋŋamba yaŋŋamba oyagala nnyo 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 abaana obulamu bwo bwonna era kalwakumanga okwagala nnyo 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 obulamu bwo bwonna kati nze n'agamba kalwakumako bakulaba kale mujjako nako kale yate akukuzala ebyalusaago nejjako ne kalwakumako kale oli okagala nnyo naye kibe tusaba tusobole okuba nga tuddayo nako then tutandike eryensonga gyetwayogeddeko yagenda nako naye kati wekwali okagala nnyo nogendayoko era olwo yakulabakaawo konagamba akatatawako naye abakalekamuja taga tatawako yakatutte naye yali amanyi nti nokatuteko obutuzi kawungeezi bali babeegi balina gyebabeeyo okulima kati waliwo yakulaba yite yatwala nnyunyunga kikulu nagamba kasa naye taata we maybe agenda mukomyawo enkeera nkyane mutuluka naye okubirawo ku masimu kubuuzabuuzaako ate ozitokwata bwekitegereza naye nagamba ndiyasitula omulundi gumu nenkolaki nengendayo nendaba omwana oyo ebigere byolaba tojja kitusaba oba omwana aliwa maama waabwe zaalo baaliwa tuge tukalabe tutala okukalekayo baga tukalabako tutala okukalekayo paka ng'otuukiriza kino kyetwagala oba kamanyi kabazi oba ki tulabe nti nno mwanyinaffe oba muganda waffe osobola okumujja ewaka tukkiriza okumunyamu okwomubulamu tunamu okunyumba enyumba nakikola nga kikalu sookoleke kanga yatyayo ani atyayo nanyini wamu atyamu bikula wakati ate saawa eno kati kino kyenda okubanga ate bakulabye ng'ogenda naye ate saawa nga taliiyo kajambia kaleeteko owulira tuliwa buzeeri kaka nakajambiya kebera wazikamu nti nga wagondabola mwanyina ngoera kumanja okiriza ate mulekeka wano bazi nyumba eno walida tikyalitashatulaka mu nyumba ye nontwanyange wagonda naye wabagonda tebyeteekamu maama ate oyo mukyala wange abeera naye abeera ne mukyala wange nyumba
tewali omwana wo osimuleko wansi otasulawo n'engalo tewali tabu waliwo ebiyinja bingi wali bulala waliwo kyaziikirwawo nange wataludde wakakitegeeyo nekiringa olubugo kiringa olubugamu naye ate tewekka nnyo wakanye ne lwaki wavunda wekettaka yenasuka omungi ona kyewaziika mutufu wakka wano ewange wakebera maama tewali kirimu ate enyumba twagiremu oluyandikuwo waliwo wali omuntu akidaba wakkiriza naye nisage niwadde awo wekona obulyango kukuteera emiryango eriwulaki nsoma bweru omwana abatanga ate bakulaba mukwalo okubanga essaawa nosimulawo tugobereko mugundi wano waliwo akayimba akasibe wanene egundi tukebereyoka eyo ndowooza wali egundi esibe oba kati oba tiwaliwo kiriyo yonna nga tutambuddeyoko tuwalabye naye enzikiza bambi nayo nnyingi okufa obufi naye mubeere okumpi abantu bakulaba mugebedemu nyumba abantu bakulaba ngaotwala omwana ekyo kikakasa era ndokasana mu maka gano omwana ono ate kubeeramu naye nti kakati akyabudde mwanginaffe tumeneko ali mugundi oya wasibe waneeno oba nyimba oba kiki wekiri kitya banze kati suggestion gye mbadde nnina ate terimwagalayo mukebeddemu enyumba eriko ekisumuluzo oba nyumba oba kiyumba oba fumbiro lirifumbiro ate mubyagaza ati enyumba mwemwandode mubeera omu ate kati wano muba mwagalawo ate okulaba nga bwokkiriza okuggula wano tugende nga tomatidde mu kubanga nina ekikakazo ekigamba nti omwana ali wano bakulabako ngaomuleezi oba mwena gye wamutwalako jasite tugambe tona gye wamutwalako awumubanga abanemese ate mbalaza enyumba yonna mukebedde mutwabiragala munange yandikawo ate kati omwana abaliwo atyanga munaabuze mu kati nyumba lwaliwo akasumuluzo kawano enyumba antiroze nti kati katukayanya kati lwaki agaana okugulayo nga wanakkiriza kitegeeza omwana alabika ali muli kati fegenda nyentima gitukakanye kkiriza nga wano wosobodde okugulawo netuyingira wanukebera kati newali eri nawo bwoba ngomanyi ekigwe kigende nga bwekikoze kuba naffe okutambula okujja eno tulina obulumi bw'omwana tuvudde wala buddu Kampala Nyanama tugende e Buddu watubaze Buddu kujja eno okusoma Bukunja tuyana bulizi batugamba tulina kumanya banaffe twalaba mwana kati essaawa ezo ekituuka lino ebyokugira bigenda kukola emanyi nakumanya kubanga ndaba nga kisusa ate kati tufunire kale kasumuluzo oba okalina tusumuluze kati ffe tuwa kasumuluzo tugule wali eri tukeberemuuko tufunire akasumuluzo mwanyiraze tutugendeko wali eri obanga tulina kujagire batabaamu nga kiba kiwedde
As manager Vibes UG twandibadde tuli wano olwaleero nga kalango kano tukubaka ssente naye si bwe kiri olwaleero. We are here to support a sister, we are here to support another media personality. Ayina kye yeekoleddewo. She's trying to inspire abaana abobuwala abali eyo that you also you can try to do something in the society. Nyondo Gilim kye kizigo kye yakoze, kizigo kirungi nnyo. Ffenna abali wano atuwadde ka package tugende tukagezese. So gwe wena ali eyo, if you're looking out for something ekyokwesiiga ekizigo ekirungi, Nyondo kozi kyesitamanyi oba alina ak'abasajja oba ak'abakazi, naye oba oli mukazi oba oli musajja, ndowooza ffenna katukolako. Kangende ngezesa akange. Nyondo Media ebale kutukyaza. Everyone out there, please go support Nyondo Gilim ke kaloshoni akamaanyi kano kolaba. Thank you.